banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira. Ali ku 88 Kyabasa. Oh yes, tuli mu katabo kaffe Naawe Osobola. Simon Ssenkayi. Olunaku olwokutaano twaleka tukyatunulira ensonga ey'okumanya Obwakabaka. Etuga nti obuwanguzi bwonna mu nsi businziira mu kutegeera Obwakabaka bwo ku nsi. Ako nno kabaka kulu nnyo. Obuwanguzi bwo bwonna ku nsi businziira mu kutegeera Obwakabaka bwo ku nsi. Obwakabaka kyekyo ekirabo Katonda kye yawa omwoyo gwo okuviira ddala mu ntandikwa, era bw'ozuula Obwakabaka obwo ensi ekuzuula. Kyova olaba nti teri muntu oba teri muti guyita bantu kulya bibala byagwo. Kasita gussa ebibala ensi eguzuula wonna we guli ne babinonawo. Tetwatondebwa kugenda kunoonya bugagga nedda, wabula okusikiriza obugagga okujja gye tuli. Obusikiriza otya? Gwe manya kiki ky'olina okukola. Abantu bajje nga bakuyaayaanira, bajje nga bakunoonya, naye ate gwe bw'onooga nti ŋŋende nnoonye onookitegeera. Era ezimu ku nsonga lwaki omuntu tafuna nsimbi kwe kuba nti atwala ebiseera bingi mu kuzinoonya. Ekikuganya okufuna ssente kubanga otwala ebiseera bingi ng'ozinoonya. Ennono egamba nti ensimbi tozinoonya, nedda. Zuula Obwakabaka bwo bugoberere bukuze, kati ate by'oyagala byonna bijja kujja gy'oli nga tolwanye. Ate eyo filosofe ya mulembe nnyo ku makya kuno, ya mulembe nnyo eyo. Ekyokulabirako, omulenzi omuto ayitibwa Fresh Kid yali abonaabona ng'anoonya ekyokulya wamu n'okusoma, naye nga munnange ensimbi nga nammwe Fresh Kid we mumanyi omukubi waffe w'emiziki. Bakadde be bombi nga tewali alina nsimbi, era mu butuufu essuubi lye ery'okusoma okutuuka ewala lyo lyali ttono. Laba oluvannyuma lw'okuzuula Obwakabaka bwe ne busikiriza omuntu eyava eri n'amukwatako okukakkana ng'afuuse ow'ettutumu. Obwakabaka bwa Fresh Kid bwe busikiriza omuntu producer ajja amukwateko afuuke ow'ettutumu. Buli kye yali ayagala kyatandika okujja gy'ali nga talwanye nakyo. Abayimbi olwamugira jangu oyimba eno bamuyita ku TV bakola bati, nga buli wamu Fresh Kid yaliwo. Yazuula Obwakabaka bwe n'akwatibwako omuntu, ekintu ne kitambula. Amasomero gaamuwa omukisa okusomera obwereere, era kati tukimanyi erimu ku ssomero erisinga okuba ery'amaanyi mu ggwanga muno asomera bwereere, n'oluzungu kati olufuuwa enfuuwa enkambwe ennyo. Emmotoka yafuna, aw'okusula awalungi alinawo, emikwano egy'abantu ab'ensonga yabafuna. Okawulira? Emikwano egy'abantu ab'ensonga yabafuna. Mu nsi bwe weezuula ensi ekuzuula. Nyabo, mu nsi bwe weezuula ensi ekuzuula, era buli ky'oyagala mu nsi kikwongerwako olw'ekyo ky'oba ozudde. Kaakati okubonaabona kwaffe tetunnaba kwezuula, kubanga agambye bwe weezuula ensi ekuzuula, era buli ky'oyagala mu nsi kikwongerwako olw'ekyo ky'oba ozudde. Ekibuuzo kye njagala weebuuze, gw'olina ki ekisobola okuleeta abantu okuva ebule n'ebweya nga bajja gy'oli? Ako kabuuzo kakulu nnyo muganda wange. Olina ki ekisobola okuleeta abantu okuva ebule n'ebweya
nga banoonya ggwe nga bajja gy'oli Wezule. Kati lwali tutunuulira obusukkulumu kiva mu kuzuula bwakabaka bwo. Buli muntu yenna omulamu alina obusukkulumu mu ye. Kyokka obusukkulumu buno businziira ku busobozi bw'omuntu oyo okuzuula obwakabaka bwe oba ekintu ekimuwa enkizo ku bantu abalala. Omu ku bantu abasukkulumu mu by'obukulembeze mu nsi yonna ye mugenzi Nelson Mandela. Obusukkulumu bwe bwamuleetera okusukkulumizibwa abantu mu nsi yonna. Kino kyamuwa enkizo nnene mu mbeera nnyingi ez'enjawulo. Omuntu asobola okuba nga tamanyiddwa, kyokka bw'azuula obwakabaka bwe kimuleetera okuzuulibwa abantu abalala olw'ebyo by'akola ebimufuula ow'enkizo ku bantu abalala. Bino byonna bitudde ku mpagi emu: okuzuula ekintu ekimu mu bulamu bwo ky'osobola okukola mu ngeri ey'enjawulo okusinga abalala. Ensi etandika okukumanya ku kintu ekyo. Ne baga nti munnaffe awo ate yagenda wala. Ekitegeeza omuntu yenna ayagala obuwanguzi nga bwa nkizo ateekwa okuzuula ekimuwa enkizo ku balala. Ateekwa okwezuula. Tugenda n'ekyokulabirako. Yesu yazaalibwa ku kyalo ky'e Nazaaleesi. Kirowoozebwa nti akaalo kano kaali katono nnyo era buli muntu eyali mu kitundu ekyo yali amanyiddwa bulungi. Olw'okuba yakulira mu maka omutali bya bugagga, ne bwe yadda ng'amaze okwezuula, bangi ab'omu kitundu kye tebaamukkiririzaamu. Olw'okumanya obuvo bwe, nabbi tagaanja waabwe, anti baba bakumanyi n'emiyembe gy'abandi gye wabbanga oli muto bagikubuulira. Ebiseera ebisinga abantu b'okula nabo ku kyalo bafuna endowooza nti baba bakumanyi nnyo, ne kibalemesa okulaba ate ebirungi ebifumbekedde mu ggwe. Abaawulira kye baava bamubuuza nti waliwo ekirundi kyonna ekiyinza okuva mu ye. Naye okusobola okutandika okuweereza bwe, yalina okunoonyayo ekintu kimu bwe kiti akikugukemu asobole okumanyika n'okutegeerwa. Kiki kye yakola? Tutunuulira ku Yesu. Yatandikirawo okunoonya okusoomooza kwonna okwaliwo. Mu nsi obwakabaka bwo liba ddagala eriwonya okusoomooza kw'abantu. Era bw'ozuula okusoomooza kw'abantu n'okusalira amagezi, teweetaaga kweranga, abantu bennyini bakwenoonyeza. Era kye tuyita bizinesi oba omulimu oguvaamu ensimbi kizaalibwa oluvannyuma lw'omuntu okunoonya okusoomooza abantu n'akisalira amagezi. Ekyo kyonna ekisoomooza abantu, gwe kasita okisalira amagezi, olwo bizinesi oba ogikoze. Ne Mukama waffe yakimanya nti okusobola okuwangula mu baweereza bwe, yalina okuzuulayo ekintu kimu kyasukkulumamu. Bw'atyo yatandikirawo okunoonya okusoomooza. Yasanga abooluganda basatu abaali batudde mu mabbali g'ennyanja n'eryato ekkalu. Kuno kwe kusoomooza. Jjukira nti abasajja bano baali bavubi abaali bamaze emyaka nga bavuba, ekitegeeza nti baali baakuguka dda. Yababuuza ogubadde, kwe kumugamba nti baali bamaze ekiro kiramba nga tewali kye bakwasizzaayo. Ye n'abagamba bazzeeyo obutimba bwabwe buziba. Tebaasooka kukkiriza, kubanga yali abasaba kuddamu kuzza butimba mu kifo kyekimu ate we baali babutadde ne batafunayo kintu kyonna. Kyokka olw'okukkiriza bazzaayo obutimba bwabwe, era mu kiseera kitono ne bafuna ebyennyanja bye batavubangako na butimba obwo ne butandika n'okuyulika. Kino kyewuunyisa nnyo omu ku basajja bano ne yeebuuza nti ddala omuntu ono wa kika ki
ekitegeeza nti kye yali akoze kyali kimwawula ku bantu abalala aba bulijjo. Era obuwanguzi butandika olunaku lw'okola ekikwawula ku bantu abalala. Olina okusala amagezi agamalawo ekizibu abangi kye batasobola. Katukomawo olwali. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.